Obubaka bwaba mulekwa ate nga mu kiti kyekimu nabuwandiise nga era mpandiika nga mulekwa era bwe bujja otwala ekiteera eky'obusika kubanga nzeeyo omukadde kano. Abagenyi baffe mwenna abasobodde okwetaba ku mukolo gw'okwabya olumbe lwa kitaffe Yozefu Kiwanuka bali ku ddembe, Oweekitiibwa omumyuka wa Katikkiro Assofa Profesa Twaha Kawasa Kigongo lw'ebyo bye yamusobozesa okukola ng'omuzadde, omusomesa ate era ng'omuntu omulala yenna. Nkakasa nti ku ebyo ebirungi bye yatukolera bangi ku ffe kwe tusinzidde okubaawo olwaleero ate era n'okuwanirira enteekateeka ez'okwabya olumbe lwe. Kino nkyogedde bwe nti kubanga ffe ng'abooluganda tunaasigala nga bulijjo tumujjukira ate nga tumusabira. Tunajjukiranga obukulembeze bwe, okwewaayo, obukozi ate n'okwagaliza abalala. Njagala okubeebaza mwenna abantu ab'enjawulo mu biti byammwe olw'okutubeererawo okuva kitaffe lwe yatuvaako nemutubeerawo ne mutugumya ate n'okutuwandiira ne tusobola okuba nti omukolo gw'okwabya olumbe lwe tusobodde okuteekateeka ne guvaayo mu kitiibwa bwe gutyo nga guli. Nsaba omujje wenna n'omutima gumutulaze Mukama yennyini abaddizeewo ate mbasuubiza nti naffe ng'atukwatiddeko tujja kubaddizaawo mu ngeri y'emu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.